kakati gwe weewuunya omuntu ali Bulaaya nakubira essimu nga ye yennyini omugampereza amafuta ga mitwalo 3 oba 10 kuba nze nkujjako mafuta ne kugampereza amafuta ga mitwalo 10 ngene nkolere ku nsonga z'oba 2 just ngende mpule mu nsonga zo katini mpereze ekifaananyi kyo mpereza n'amannya go naye omuntu n'abeera nga yalinnya ennyonyi naye nga talina wadde olw'ataano n'omubuuza kati gwe ku kyeyo okolayo ki toyina na 10 n'agamba nze Abudu nkubuulire noonya n'ekyendya ne kibula eno e Bulaaya nga yafuluma eggwanga n'agenda naye ng'olw'okuba ayina ebizibu ebimusiba byamusiba kuva eno waka oluusi n'akugamba nze nali mugagga muno nga nze ndeeta abantu nze ndeeta biki naye n'amayumba eno mu Amerika oba mu Denmark oba wa naye kati nadda ku zero bannayuganda be bandoga be najja nabo oba be naleeta ate abo be bayamba abo abantu batuyamba abantu tubayambye naye be tuyamba ate be batuzza emabega baagala tusiraane kakati nze ebyo ebintu tegamba nti Katonda n'alabikako katono naye lwakuba yatugamba nze ndi Katonda mwoyo mwereere tomanyi oba gulimu nze ali mu kwogera oba gulimu kitaawo kakati tusigalamu eyo ansa naye n'alabikako ennamboole abamwebaza babaawo n'abamukuba amayinja babaawo abantu banyiivu nti twenkanyakanyangalo kakati omusajja yagenda mu byafaayo bagamba mu Amerika yawaabira Katonda ate era n'amusinga n'agenda mu kooti n'awooza ne Katonda n'amusinga ojja mujja kiyita kya bulimba mukinoonyerezeeko musaakinge ku Google wize yawaabira Katonda sikuvuze tewegase ku ttiimu eri siri ku ttiimu eri naye kakati nze ava gwe tomanyi nsi bwetambula ensi erimu emboozi nnyingi naye tusobola gimala lwakuba mwe musinga kuwagala za kuyimba naye nga emboozi eziri mu sitole z'abantu nnyingi nnyo naye ng'ogamba otya nabbiyo gye ndi ogamba otya buli awo banaye omukulu leero nzamulina omukazi abeera n'ebyoyo abeera wa ttabu ekiggwe nava olabika oli wa ttabu mu nsonga ezo abandyako be bamanyi obugumya banaye tubaaniriza nnyo ku YouTube channel yaffe Life Experience Uganda nange mwana muwalawo Asha naava Namatovu mwasibye mutya bassebo ne bannyabo banna bava bakyala bantu tebanga nange mu butonde ne mu bulamu abengabi munnaye nabazaalamu omwana kyoyo nga abengabi be bazaala kitange olaba ndowooza nnyabo abengabi bazaala kitaawe ate naawe n'ozaalamu abaana nenzaalamu abaana kati olaba abengabi bandi munda bakuli mu musaayi kati kyogamba yanzaalamu muyinamu abaana 2 yakuzaalamu namuzaalamu oba ennaku zino fe abazaalamu nze namuzaalamu okay abaana 2 ate jjajja nga nzaala era waki Wangabi awo tegaba mawano awo mujjajja mu taata kyendoza kyembangamba jjajja azaala taata omukyala Wangabi ago tegaba mawano tegalina mawano ate oli bagamba mukyala kati ndoza ekijja kino nga kati oba ompise mukyala amba wasize ddala Abudu bannange ogamba otya ate era bibi bisiŋŋana okwagala nnyoko oyagala nazaalawo oba nakyo kyawula okwagala nnyoko oyagala nazaalawo bayinza ogaa nti okoze kibi nnyo n'omwana gwe n'oyagala nnyoko ekyo kiba kibi okwebaka ne maama wo naye ate neebaka ku maama wo nga gw'oli mukazi wange si kibi kyebagala nti ebibi bisiŋŋana okwagala nnyoko oyagala nazaalawo nazaalawo si yakuzaala yazaala muwala kati naawe oyagala akuzaale anzaalire ddala kati abo bwebito ebitambula erinnya lya Rasta Smart olikuumye ndikuumye mutindo okusigala ng'okyali smart naye obwa smart bwetanga ne ssente olina kubanga tosobola bikuuma ng'era toyina mukusinga nga ndi bagamba olina okugenda
ogendeko kasawuna toyina sente kasitiimu kakole sitiimu toyina sente olimente ininze weetaaga engoye ennungi toyina sente bajja kukusaba kuzina ez'obuti bonna bambale bwe kajja akaaseno nga beeyuwamu uniform ebiri kitundu kasanvu tobalaba gwe totera balaba abayimbi gye bali nga yali waalinya yomusanga mukajoozi n'ogamba naye kiki kiro kyetuli kakati ate engeri gye bali mukali muno tuli bawagizi erimbika mu balozi naye nga nenfuna olusi ntono twabikkiriza otandikidde embibbo byaze ku bannaye naye nga amanya nze Semwogere banaaleka ki kityo banaaleka ki ogawulidde banaaleka ki kityo yenze Semwogere banaaleka ki kityo amanya nyina amangi era mendaga mpo ina mangi mabegaka wali wegasseko n'ekitibwa kya papa era nkuyita papa nange ensi yonna empita papa tuli babiri Misa Isemakula naawe muganda wa mukulu wange nenzirako nze effe abayina ekitiibwa kya papa eri Abudumulasi wali oligabe sirigaba naye bannange wali waamu nati nammwe kati oyagala kwefaala ya bannayuganda entegeera yaabwe wabyogera kiri bwe kiti osobola okukeera ku makya Spice olaba we yatunda erinnya lye yalitunda ku ki ku mazzi nalitunda ku mazzi kye nali mbagamba naye olwokuba entegeera yali ntono abannayuganda bategeera oluvannyuma balinga bali abeeri egindi sijja kwogerayo naye nkugambye bategeera oluvannyuma kye wali otegeeza olina kubannyonnyola nnyo okitegeera naye nga nali ngamba nti ntunda erinnya lyange osobola oddikolamu akaviiri ate ne katambula bagamba oyo abuduzi biki oyinza okugambako okunywa kanongera katuma mulaasi nga ka energy Abudumulasi energy kati Abudumulasi gwe bamanyi omusajja ow'amaanyi mu nsonga ziri ez'abakyala wali w'amaanyi nali era w'amaanyi nkwasaako owulire emiranga speed ya 3.5 naawe okyenyumiriza by the way ni musajja mmekete era bano abasajja banoonya amaanyi g'ekisajja gagababula baleeta olupiira mbaweeko Abdu okikola otya totera biwulira gwe mirembe nolowooza be banyumyako ebimu bya bulimba yadde wabamugerayo ebyobulimba naye nze ndi musajja mulala nnyo mu nsonga ezo ez'abakyala sigambye ez'abakyala ez'obuliri era zeezo ez'ekisenge by the way I remember wayinako faamu eyo nga abakazi abo osobola bakwasaganya bonna kyali kisoboka olw'ensonga nali muvubuka kati oli wemba nali nga mu nsenga z'ekisenge nsobola okumala essaawa 2.5 totya ezo ntono ffe tulina n'abakazi bootuukako n'opaakinga emmotoka n'adduka ng'alina kyajjukira kubo simuddira ti oyo Abudu omutuufu simukolaki simuddira yefe abasajja bwe bawangayo omukazi agamba nti netugenda Local Garden wagiwulyako yaliweeyo Local Garden yaliko abakazi abaali abalungi ennyo abava e Rwanda bava mu Ankole nga we beeyiiza nga we tugamba nti haniizi wano ku Lubaga Road ogamba nti oyagala mukazi tojja kulemererwa genda mu kifo kyebayita Local Garden eyo kirabu yaliweeyo abazungu bakazi babuli naye ng'ogenda ku mukazi n'omutuukako munne n'amukuma akaama nti oyo aba akutwala akuweeredda n'ezeddwaliro enkyo olina okuba nga wiiki 2 tokola Abudu amaanyi twalina maanyi wali okozesa biki tiwali munnayo era nze neewunya omulembe guno ogujja nga oli akeera ku makya n'agamba musimanya kati nywa pawa simanya bikyena gye pawa musongola kyekaliko egambye nti nze singa amaanyi bagajjako baali badde baganuunamu ne bagawa abasajja ab'enjawulo nakati okyagayina kati nakendeeza nnyina ebirowoozo manye amaanyi kitegeeza nti bw'obeera ng'olina ebirowoozo oli nali muvubuka nga bwe nkwata ku nsonga ezo mba muzibu naye kati mba ndowooza by'amataka ndowooza so gye ŋŋenda okitegeeza kati bw'okujja okoma okubeera n'ebirowoozo waayo obudde butono tuli oba wali osobola okubeera n'abakazi 4 olunaku lumu baabe olabye ekinene nnyo bakazi 4 abakazi 4 olunaku lumu n'okalakata n'omala
kati kiki kyasoboka kati osobola okubeera nti mu wiiki obeeramu n'ababiri kale mu wiiki oba onyigiriza naye ng'oyo g'owadde olunaku tinava ngenda kuwa olunaku lw'enkyo onyigiriza na bunyigiriza omuweeyo obudde n'omugamba nti enkya ngenda kukulaba naye yennyini nnyini amala omwezi nga takyakwagala ng'agamba nzikuse nga tayagala na musajja mulala ngakuse nga bino bye babuuza nsimanyi omusajja atatuusa ku ntikko omutuusa nze nkuyisa ne mukalina siiringi ogiyitamu mpozi katonsanzeeko obudde naye wenkuwaayo obudde naava tosobola kubeera nange n'oweebaka nabbaawo olisamba ndowooza gwe oba olina okuba nga ne byewakoze wennyini olaba bbaawo agenda kukutegeera nti olina omusajja gwewadde naye ataliiye okitegedde enjawulo yakyo mu nsonga nnyingi faamu kyova yagwa kirabika kyekyo abakazi bakutya otuuka ku mukazi obudde buno n'omupakingako emmotoka n'adduka si mu bubi wabula mu kugamba alabika agenda kunziramu nga luli okyewaanira nabo waki seewaana nga bala banoonya maanyi ga kisajja abanoonya maanyi ga kisajja bulungi nnyabo gigera gitya kyokola akawuna nino naawe kale emaze nze walukaga yakajja bannange saba ozeewaanira namu ensonga ng'ezo kati omuntu omulaba ng'oyo ng'omusonyi omuyamba ogamunaye sina kyakola ekyana kino kikirebeeta abakazi nabo nga batusoomooza naga nyina okuyita abuduwaali musoomooza naye kati ffe tuba twabalabye ate twambala nnyo bwapatayiza buno nojja nga wenna okola oti nogaa naye onoomubonereza ente era nze abo bakitone naalongo kitone yesu baalabanga abakazi ebiseera ebyo n'agamba ono asaana mwannyinazi yajja omumalamu eddalu wabawo nga ffe batuleeta nga sinayipa nga kwegamba effujjo gw'olina oddi mu malamu ebyo nti ate omukazi tamatira simanya abaliga wano nawali nga bagaa tumunoonyeza budu ajja mumalamu akajanja tajja kudda oddayo okubuuza nabaana yange ekyalimu oba teriimu tewakulangayo abakazi n'abaana bazijjanjaba nabaana emmere eringa kigundi kataalo bazijjanjaba mulembe gwammwe banna naye mukisa mulungi obeera n'omukazi agenda mu piriyodi naye nga teyaligenzemu ennaku ze tezinnatuuka kwegamba obotola okitegedde ekintu ng'ekyo kakati yeffe tebakyaliyo basajja mmekete abasajja emmekete baggwayo mu mulembe gwe wali w'amaanyi ne guno otwesibyeko naguno ate wali mulaba waani munina y'omulala mundage ey'omuvubuka embaggu mbayimbi ayeesobola okunnenkana bwe mumbuulireyo nti baatuga gundi muzibu mu nsonga ezo nkyali mu gyasengese tunagenda mu za buntu bulamu oba wantandisize tetunaafunayo kakati ensonga ezo kakati amannya ago we nalikeera ku makya ne mbagamba nti nali ntunda linnya mulikolemu ekintu eky'amaanyi oye najja drinki oba power drink oba akazigo oba ekizigo olw'ensonga nti abudu mukwano gw'abakyala kati wokeera ku makya era obeera eyo nga gwolina kampani yo ng'owulira ekyo kyeŋŋambye nti njagala nkolemu energy gye bayita abudunasi energy abantu bagenda ginywa n'amaanyi because of ate nyinza n'okuwa kodi nenkuteeramu akati ke bayita munoonye manyi mu spirit ate muzibu oli muzibu nyinza okugamba nti guuni eno drink tugiteekemu akantu ke bayita munoonye munwanire ne bakalwanira n'owulira Ribozi yansesa ya musawo wa Masaka katanfe katonzite olunza abasawo nyina bamindi ogamba wentwetwe ulawo wentwetwe nasinga okunya emyaka ennyo yali wentwetwe naye munaye nga ate bitu bibaayo rio abantu abamu tebabikakasa naye bibaayo oba oyagala obikakasa onoonya bunoonya ate era
buli osanga yange omusawo teyeerangirira muveeko manya ye mutuufu Luka Misinde omusawo nga teyeerangirira guba gwe nanyumyako teyeeranga okay twali tunyumya nti waliyo abasawo abafere omanyize ndi messenger y'ebyobuwangwa nga bw'oyinza okugamba nti oyo nabbi wa Katonda okitegeera oba messenger ya byaddiini kati nze ndi messenger ekulaga nti ebyobuwangwa naava gyebiri n'ekyakutumya erinnya naava linnya lyabaki bambejja obumbejja bulina gye buva kati gwe tutawana genda mu bintu bingi nnyo genda eno Lubaga mugundi mu Masiro noonya ebyoto byammwe bikume okitegeera kati spirit eyo gye nkuzaamu nti nyinza okuba siri mulogo siri musamize naye ate ndi mugoberezi waabyo bwe nkugamba nti guno kuba nze ndiko empewo ezange era bwe nyingira embuga nga nkyamu ezange zijja bwe nyingira embuga nga ntuufu zijja mu nkyamu zijja ne mu ntuufu zijja bwe nyingira embuga nga ntuufu ezange zijja zinjijako okutegeera nti wenyingide waki watuufu naye tezijja nti ate ngende bino byogama omuntu bino byebagamba nti zimukutte waliwo nze obubonero obwange obujja ku nze okutegeera nti wendi watuufu era kyenyingiramu bwe kiba kituufu tugeze nazze wano naye nga nyina ekintu kyenziza okulabawo mu bwa spiritual nemalawo eddakiika 3 zijja nemmanya waliwo ekintu ekiriwo kanveewo oba okitegeera kati wabaawo omuntu bw'atyo ng'aliko ekintu ekimulaga kati lwaki nkulaga nti abantu bavaayo ne bagamba nedda waliyo abasawo bafere yes kyenali ŋŋamba oli omulenzi mugamba obufere gye buli abafere beebaka ku bakazi b'abandi babazaddemu embuto zonna zina abaana be balina si b'abantu wabula babasawo baganda okeera ku manki omusawo n'akulimbalimba mb'onoonya luzaalo kyokka n'akulaga mbu oluzaalo ddukuteekamu ate empisa kuki ku kantu kange oyo ye musawo gwe nali nnyumyako obufere kati ate ne ŋŋamba nti nate munnaye mwabo bennyini era kyovula abasawo bankwata bulungi olw'ensonga ensonga zange nzimanyi nti sibagaana bagende mu mbuga naye beegendereze obufere gye buli tomala gayingira mbuga gy'otakola ki gy'otategeera bajja kukubba ssente bajja kukwebakako bw'oba mukazi bajja kukutunza ebibyo kati nze gwe nali nnyumyako si wa ssente wabula nga ŋŋamba bugambe nti waliwo omuntu akeera ku makya n'akutuma n'okeera n'akutuma ekyewuunyisa n'akugamba genda wali ondeetera akayinja mu kkubo n'olonda akayinja n'okamuleetera nakkolera ekintu n'okyewuunya n'ogamba yantumye kayinja ewaffe oba tugeze asumulula ttaka naga agenda onjolera ettaka mu ttaka lyo okitegeera lyagaana okutambula oba n'agamba genda wali mu sitenseni abantu bwe bakuŋŋaanira onoonyezeewo obuyinja obundeetere nga ye alina kyagenda okugattamu mu maanyi kati abo gye bali tebakyalabika kati n'ensonga nali nnyonnyonnyola omusawo bano abakeberera mu bino ebyomweso nti waliwo akuba omweso n'alabira mu mpiki naye ng'ate abatagumanyi era aba akubbiramu n'akugamba ono omulabu ono yakulya obubi ono okitegeera kati naawe n'omunoonyeraga ono ate otera okutambula naye ogeokulaba nga olina gw'otambula naye oba oluusi bakukwata ffe tugiyita ndabba mu njogera naye akukwata kusoma akwata offside kakati ate nze gwe nali nnyumyako ye akwata bukwasi mazzi n'agatunulamu bw'ati nagamba mpaayo singi 10 n'oluteeka mu gwenyini gwoza essente ozesuulira mu mazzi n'ateeka mu mazzi bw'ati n'atandika okunnyonnyola buli kimu ng'akinnyonnyola kiri ku mazzi kati abo tebakyaliyo be bali abasawo abagamba nti baalimisanga abantu n'okera ku makya nga haaji wabadde owaka n'ebintu ebyo n'okera ng'osogodde omwenge nga bakusogozza omwenge kakati abo abasawo tebakyalabika naye akasajja kali kamu ke nali nnyumyako nti kaasigalayo entwetwe eyo kati kaali kambula nga njagala nnyo okukakasa ddala omusajja oyo akyaliyo kati nga nange ebiseera ebyo ng'omanyi nti omuntu otuuka n'akukolera ekintu
yali ankoledde ebintu ebyamagero nga bisatu. Omwana wange lwe yalwala nange lwe nalwala nekiri kyenajjukira ekyedda nga sinnafuna linnya nti we nali nnoonyereza yasooka kumpa ddagala nga lyankuba naye nali sinnaba kufuuka sita naye nga mu kibiina omwo mwendi nze nnyina akantu kaalinga kaleku nga yanteeramu akadagala naye nga akaleku wenkawanika waggulu enkuba tetonnya naye nemmala nkatuuza wansi bwe nti ng'enkuba eyiika naye nga bwe nkawuuba ne ŋŋamba egende e Masaka egende Empigi nga gyegenda era tebakulimbanga nti omuntu waliyo omuntu aloga enkuba ekyo nakyo njagala nkibatagaaze tewali muntu aloga nkuba awugula nkuba Katonda aba yategeese erina okutonnya naye awugula kire kino nsobola kiwugula n'enkijja waawo ne ŋŋamba kino ekire kiveewo kigende kitonnya entebe naye teri muntu agema nkuba tewali asiba Katonda kye yateeseteese nawulirako Lagafaya agema enkuba ezo zonna koodi nze nzimuwa Lagafaya nze muteekako amaanyi ago okitegeera okuwugula enkuba Lagafaya asobola kubanga amaanyi nze nagamuteekako nga sikyagasobola kubanga omuntu agema enkuba nsobola okugema enkuba naye erina ebibonero ebigundu byayo engoma y'enkuba nnyingi va ku eri gye baateekanga mu lumbe ne bateeka ekinu waggulu okitegeera ne bagiwugulya mu kinu simanya ne bateekamu akataala simanya mukonzikonzi wali abala baafuuyisanga musulo okitegeera kati okitegeera musulo mu kacupa n'ateekamu mukonzikonzi ndowooza ensonga oziraba zonna zenkunyonnyola kakati ate ffe koodi eyaffe ndala kaidi y'okugoma enkuba ndala nze ngimanyi era nze nagiwa oyo gw'ogamba Lagafaya nti mpugula enkuba n'egenda n'etonnya ejjinja naye ng'eba ejja kutonnya kati mwabe ejjinja n'engibakubya ng'oluusi ebadde tejja nakubaayo n'olwokuba nsindiikiriza ekire kino n'enkigamba vva wano we ŋŋenda okukolera siggaanye kutonnya kuba olina okutonnya oba owugula buwuguzi mpuguza buwuguzi okategedde bulungi kati ebyo byonna byonna gyebiri naye omuntu bw'okimugamba awakana n'agamba onaalimba naye nga tuzze tubikola enkuba omuntu asobola ogiroga n'egaana otonnya singa aba asobola ogiroga yali badde asobola ogiyita nti jangu nti enkuba njagala etonnya omusana gutookya nnyo naye oba tewaliwo asobola gitonyesa tewali asobola gigaana kutonya naye awugula mpugule era mmanyi ogiwugula naye emitendera gyabyo yesobola olina okuba tonaaba olunaku lulamba lwewagiwugudde teweeyiwako amazzi ng'etonyerawo olina okuba teweegatta era kwolwo Lagafaya lwagigema tuba tumukuumira tufuna akadukulu we tumusibira teyeegatta kuba mukwegatta ate yemmo tamanyiize ate mbadde mayigwe mansawo kati nze ate seegatta ebyo nze mmala n'omwezi nga seegasse kyenkugamba bya siriyasi nti eri firimu biri bye mbadde nkunyumiza ebyekivuuka twabivaamu okitegeera era nkugambe nti nsobola okubeera n'omukazi nembeera naye nemuwaako omulundi gumu mu wiiki atulaga nti abantu abamu bakola ebintu ebyenjawulo naye nga bwali eyo oba okiwakanya tekisoboka naye bw'oba oyagala okukakasa nti kisoboka abantu bagerezaako tyoli nakeera ku makya nagamba genda ondeetera ekintu bwe kiti nga toyina ntuumo ya mudagala ogenda kunaaba mudagala ekisa ebidagala okitegeera naye ng'akutumya akantu katini nnyo kagenda okukoleramu magiki n'okeewuunya n'osiiga busiizi mu ngalo oti ne kiggwa oba nakukolera ekizigo nze nsobola okukukolera ekizigo ng'abasajja bagera kukuyaayaanira kizigo ne nkikufumbira naye nga kya spiritual naye nga naawe wennyini wookitwala owulya kiwunya bulungi naye tomanyi kyenteeseeni ng'abasajja bagenda simbalayini bw'oba oli eyo ng'oli muwala oyagala kizigo kyakugaa nti njagala buli wembeera ng'abasajja bayayaanira nze oba ka bizinensi ko katambule nga naye ekibi nti ekyo kizigo ka bizinensi gw'okalimu okategedde omukisa nguwadde ggwe mu kizigo nti ekizigo ekyo nkuba tekisiigibwako omulala takikwatamu engalo wayinza okikwatamu ng'ava mu bakazi kwegatta ava mu bwenzi n'akisobya naye ng'akazigo ko nkuwaako akantu katini nnyo bwe kati nkugamba ako kesiige mu kyenyi bwoti ogambe bonna gyendaga nga nze gwe balaba balwanire byenkunda abo tutobanga obulako kati kola ssabo okola essabo
nyinza obutalikola naye mudda enteekateeka yange njagala kukolayo kye tuyita Abo Clinic Center nga woosanga abo omutuufu. Abo Clinic Center. Yes. Nga woosanga abo omutuufu. Nti oyagala kuzigula misuwa ewaabwe ajja kugamba nywa lino. Oyagala kizigo kya mukisa ewaabwe ajja kugamba weesiige kino. Oyagala muti nti nze ngenda kuga guno omuti gwe nkuwadde gugwo gwa muwaleti gwa kutunda oba mu seefu yo. Kubanga ebbanga lyemmazeemu biruddemu ate nentegeera n'abakugu ababikola. Nti nsobola okugenda owomukugu ne mugaa njagala onkolere njagala ompe eddagala bweriti ne bweriti. Ate era tasobola kumpa feeke kuba amanyi nti mbimanyi. Ndudde mu bintu ebyo. Okitegeera. Kati ebyo byo nsuubira obbikola naye essabo sirisobola. Olwaki? Ate ng'oliko empewo? Ndiko empewo yange ya family. Okay, ya family. Ebintu byerabanga yo negamba kino kikyamu kino kituufu. Okitegeera tegamba nti wenyingira mu mbuga nga ntuufu nga ddala ayinamu ebituufu ejja nenjijjako nendaga obubonero bwange. Awo nentandika okuga kati nkolaako. Era bwenyingira bwenti nentuula bwenti oba ku ddiba lyo wansi bwenti ondaba nti kweri entuufu. Bw'oba mutuufu ng'olaba ebituufu omanya nti ono gwe ndiko wampewo. Ate nange njigamba nesigirekayo eyo kuba abasawo babba empewo z'abantu. Ekyo nakyo mukyegendereza ng'oli eyo olina empewo yo ojja nenkulaga akakodyo bw'ovaayo n'empewo ne batagikubbako. Bagibba batya n'ava oba olina empewo zo omusawo n'aziraba n'azikubbako n'azikozesa. Kati olina okuba ng'oli mugezi mu ebyo byegambye ebyaki ebyobuwangwa mugamba nti mba nyingira embuga n'okukola ekintu bwe kiti nzireyo ne bannange be nazze nabo kuba abantu bangi bababbyeko empewo zaabwe naye nga tebakimanyi bambi. Kiringa bino ebintu bya kyaki ebyokusaba. Bapasita bangi babbyeko abantu empewo. Ate nga basaba Yesu. Kati njagala kukugamba ekintu kimu ekyo oba nakyo ndi kikunnyonnyola. Pasita kyova olaba akutuma akeera ku makya nga gw'oliko empewo zo n'agamba genda oleete byonna byonna ebyewammwe tubyokye. Naye kizibu okubyokya ayokya bino kubanga empewo ye eba mpewo esobola okuvaawo. Ayokya bibbo. Kati singa ogireeta mu butuufu ng'ogigabye oyo pasa alina akasenge eyo gye mutamanyi gyabitwala n'abagamba nti abeegaanye takyabeetaaga mukolere nze. Kati bwe bitandika omuwa amaanyi nga gwe tomanyi kati gwe ne bitandika okubonyaabonya nga gojja okwera kyaki buli we bagira kyaki togivaamu obeera awo nti omunawe wabireetaawo obeera mukubonaabona buli kaseera. Okitegeera. Kati ebintu ebimu byakwegendereza nnyo mujja kugwa ku baffere batandika obbabba ebyammwe ebyobuwangwa ebituufu. Ngasi byangu obulamu ngasi bwangu obulamu bwe tuyitamu. Kati nze naava gwenze mbeera ku ssimu yange nempuliriza ebizibu by'abantu ebimu ne binkaabya amaziga ebimu nembulwa ne wennaabikola. Era nakeera ku makya neŋŋamba mu bulamu bwange nti singa Katonda yali mugezi okutwekweka. Singa Katonda yakeera ku makya agamba ngenda kubeera Namboole alina okujja nga ayambadde element ng'ate yakyuma teyitamu ssasi najjinja. Kubanga waliyo abantu abalina ebizibu nga ye okutuuka Katonda ajja mukuba kiyinja. Waki nze mbonaabona, waki Hamu ye mugagga, waki nze mbonaabona, waki Sudiru ye mugagga. Nkusabidde ebbanga kye nakunyumizaako omusajja eyawaabira Katonda. Yamuwaabira atya? Manyi saagala nnyo okunyumya byennyumya ennyo ebintu ebyawaggulu ennyo mujaga nfuuse bakapo oba jjajja Kabaaya. Bagaye jjajja Kabaaya mbu yenna mukulimba. Ate ankose ndi ayisa. Sendi. Eyo timu kulimba saagala kibiraana. Nyo munnaye ate bayinza okuba nga kati olaba ebintu bya Kazibe Kapo. Kazibe Kapo nalwa naye ebbanga. Ebimu yabitunyumizanga nga tuli bato. Ebimu yabitunyumizanga Kapo buli kaseera muba museka. Kati yalina omuntu gw'atannanyumya yali Kibombojjo. Otyo? Mulumbe lwa Kibombojjo.
naye sijja kunyumya mboozi ya kiwombojjo bajja mumusooka emboozi eyo naye kazibe kapufu naye obudde otunyumize kiwombojjo nga we wamunyumizanga kiwombojjo yali tafiirwa nga ye yazaala abaana bangi nnyo nga 6 naye nga tafiirwangako kankamusoone mbunno kiwombojjo najja afiirwa omuzzukulu mu baana be abaalinga 9 oba 6 yafiirwa omuzzukulu mu bazzukulu n'alyoka akwata akazindaalo n'agamba gwe musaafiri mwe mutera okufiirwafiirwa bino babikola batya bw'ofiirwa omuzzukulu abantu bonna ne badduka mu lumbe yali tafiirwangako obulamu bwe bwonna abaana be nga 6 yali tafiisangako n'omu bwe yafiisa muzzukulu naye nga tamanyi bwe banaatandika bintu by'okuziika omuzzukulu akolebwa atya emikolo nga omanya ebibaawo n'akwata akazina n'agamba gwe musaafiri mwe mutera okufiirwafiirwa kati naye balaba nga abakulaalidde batambula ne bamulekera olumbe lwe okitegeera ebintu kati n'ensonga eri gye madde nkunyumiza nti omuntu yawaabira Katonda kyaliyo mu sayansi kinoonyerezeko mu byafaayo history bajja kigamba yawaabira Katonda lwa nsonga ki nti yali mu mbeera mbi wa ensonga gambe nti Katonda n'akeera ku makya ku bizibu by'abantu by'empulira nze mu kwogera kwange ebya spiritual nga ndaga abantu okugenda batandika okubeera nga beezuula nze ndaba ebizibu by'abantu nenga singa Katonda gwe babinnyonnyola olaba nzaabude omuntu akunnyonnyola ekintu n'owulya nga kituufu nakuganze bandoga bwe bati naganza abudu nayina ebizimbe nze no kati nsula mu kifulukwa abudu nze nakola bwe nti kati nvunda nzigwawo gomanya abantu benjanjabi njijanja emitima gy'abantu ne mbajjanjaba n'okubalaga ekkubo okitegeera oli naakuleetera muzaddeyo ng'avunda agwawo n'okitunulya nakubira ekibundu nga kinyooka enswera okitegeera n'omugaana naye kati tukole tutya naggamba ngerezaako kakati gwe weewuunya omuntu ali Bulaaya nakubira essimu nga ye yennyini omugampereza amafuta ga 300 oba 10 kuba nze nkujjako mafuta ne kugampereza amafuta ga 10 ngene nkolere ku nsonga z'oba 2 just ngende ntule mu nsonga zo katini mpereze ekifaananyi kyo mpereza n'amannya go naye omuntu n'abeera nga yali nnyonnyonyi naye nga talina wadde olw'ataano n'omubuuza kati gwe ku kyeyo okolayo ki toyina na 10 nagamba nze abudu nkubuulire noonya n'ekyendya ne kibule ne Bulaaya nga yafuluma eggwanga n'agenda naye nga olw'okuba ayina ebizibu ebimusiba byamusiba kuva eno waka oluusi nakuganze nali mugagga muno nga nze ndeeta abantu nze ndeeta biki naye n'amayumba eno mu Amerika oba mu Denmark oba wa naye kati nadda ku zero bannayuganda be bandoga be najja nabo oba be naleeta ate abo be bayamba abo abantu batuyamba abantu tubayambi naye betuyamba ate be batuzza emabega baagala tusiraane kakati nze ebyo ebintu kyegamba nti Katonda n'alabikako katono naye lwakuba yatugamba nze ndi Katonda mwoyo mwereere tomanye oba gulimu nze ali mu kwogera oba guli mu kitaawo kakati tusigalamu eyo ansa naye n'alabikako ennamboole abamwebaza babaawo n'abamukuba amayinja babaawo abantu banyiivu anti twenkanyakanyangalo kakati omusajja yagenda mu byafaayo bagamba mu Amerika yawaabira Katonda ate era n'amusinga n'agenda mu kooti n'awooza ne Katonda n'amusinga ojja mujja kiyita kya bulimba mukinoonyerezeeko musaakinge ku Google kwize yawaabira Katonda sikuvuze wegasa ku tiimu eri siri ku tiimu eri naye kakati nzijala kulaga kati nkugamba bwe nti omusajja akeera ku makya n'agenda mu kkooti agampaabira Katonda ne kkooti n'ewuuma n'agigamba ne bamubuuza Katonda omuwaabirako ki n'agamba nnyina n'obujulizi obulaga nti Katonda yantonda ku nsi okunteekako era yambonyaabonya ne bamugamba ate yakubonyaabonya atya kubanga Katonda yakeera ku makya n'atonda nga nze ndi mwana we nga bwe yayogera wemba nga ndi mwana we Katonda abonyaabonya abaana be kituufu teyali mutuufu okutegeera ne bamugamba n'agamba ekisookera ddala siina bagoberezi ba Katonda besituuseeko batuukirire Katonda kiringa okeera ku makya nze nempaabira Museveni kituufu Kibbanga lyenjabidde njagala kulaba ku Museveni abamuli ku lusegete bagamba nti tutwale yabudu alabe ku Museveni okitegeera bwe kityo kyokka ng'ate nenkira ku makya nga kati mpaabira Museveni
Lwaki omuwaabira? Njagala omulabako nga president nange munnyonnyola ensonga nga waaba ku balala waaba bakenzo wabaani abeeko kyantoolera njagala kunjo kyayo kyekyoka nve mu bwavu obunnuma. Okitegeera kati n'oli yawaabira Katonda n'amugamba buli mugoberezi bwe mutuuseeko mugamba mmwe muli bannabbi nti si gwe nabbi gundi nti saakutuukako ne nkugamba nti njagala kulaba mukamaawo oba kitaffe nti wantuukako sirina obujulizi. Omusajja n'ajjayo obujulizi mu kkooti nga yaliko ne paapa n'amukwata mu mutwe ng'amusabira ng'aliko ne bamufiti bonna mu ggwanga buli mugoberezi n'amusabira nga buli kamera ejja ereeta obujulizi bayiseemu. Nagenda kwe wa passa gundi nengenda kwe wa mufuti gundi nengenda kwe wa paapa gundi nengenda ku buli asembayo okutuukirira Katonda okumusaba nti sumulula Abudumulaasi yatuukayo nga n'ebifaananyi abikola ki mbirina. Bagenda okulaba nga omulamuzi omusajja kyawaaba kituufu obujulizi abuleese. Omulamuzi n'ababuuza mubeera ddala nga bituufu yemmwe mutuuse eddoboozi eri Katonda lwaki omusajja ono temutuusangayo eddoboozi lye ave mu bwavu abonyebonye kuba omusajja n'amugamba awadde bonna abagagga mu nsi eno naye nze mmusabye okuva nga ndi muto. Kitaffe yatandika otugamba nti musabe baana mmwe mwagale Katonda mumusabe buli kye mwagala. Okuva we natuuka nga ndi muto nsaba Katonda n'okutuusa kati Katonda tannyanukula. Okimanyi nti nno omusajja yawangula omusango ne bamuteera ssente ku akawunti naye ekyewuunyisa okulaga nti Katonda yali w'amaanyi omusajja we yagaggawalira n'afa. Awo nawo njijawo. Katonda yayanukula omusajja oyo ku lunaku ng'asinza omusango ne bamugamba omulamuzi n'akuba emmeza agamba asinza omusango Katonda omusango gukusinze. Ontegedde bulungi? Omusajja ono ogenda muliyirira omuwe ssente ze oba otuuse obubaka bwave mu bwavu. Okategedde bulungi? Ne bayirira bannaddiini ne beekuŋŋaanya ne bamuyita mu mpolampola kubanga bannaddiini bano tebaagala mubuuse bababuuse ne bamukuŋŋaanya mpolampola ne bamugamba obujulizi bwonna obuleese obulaga nti ddala Katonda tetutuusanga ddoboozi lye. Kati nze gyendaga gwaba omugezi oba otegeera kyetegeeza. Kakati ne bamuyita bamufiti bapaapa ne beekuŋŋaanya kuba bagagga balina ssente ku akawunti ne bagamba kati Katonda agenda kukwanukula musajja mukulu okuva olwaleero omaze tuwangula Katonda gumusinze agenda kukwanukula tugenda kutuusa eddoboozi lyo. Olwo we baalikola ki? We baalituusa. Kiringa okukeera ku makya n'okeera n'ovuma pulezidenti nga wali oyagala mulaba n'otandika omukalakata ebivumu okumulaba ne bamala kukwata ate okugenda ka pulezidenti agamba waaki onvuma ontegedde bulungi gyendi. Omanyi byabagezi kakati Katonda bano we bagira ne bakwata ssente zonna okuzijja ku sentinale kuba be bafuga zi sentinale. Abakristu abakatuliki banna abasiraamu bonna yonna yali yatuukayo ne bakwata ssente eziwera buli omu n'ajjako buwumbi n'ateeka ku akawunti y'omusajja n'ejjuleeti n'ekaaba n'akadde ssente z'olina tizikyasobola agenda ku akawunti yo. Omusajja yasanyuka nnyo n'agenda ne bamugamba ddamu abakamera bakutunuzeemu oba bannamawulire ng'obannyonnyola ti Katonda yannyanukudde. Naddayo n'agamba bannange Katonda akola okumanya w'amaanyi nze anjigye mu bwavu okuva olwali siri mwavu. Omusajja n'agaggawala n'akola ebizimbe n'akola buli kimu n'avuga amamotoka ag'ebbeeyi n'ayagala abakyala be yalina okwagala n'akola buli kimu n'akyakala n'agula emmotoka ez'ebbeeyi. Yafiira mu accident emmotoka ey'ebbeeyi. Kale ekikulaga nti waliwo Katonda gwe yakolanga mwavu naye ng'alina obulamu nga yakuwa obulamu naye ng'oli mwavu. Olunaku lwakwanukula n'ofa. Kati twalanga omusajja yamubonyabonyabonya n'amugamba kati okuva lw'ontegedde nti buli kimu nkisobola kankuwa obugagga naye mu bugagga mwe yafiira. Kati we bibeera nti waliyo omugagga akeera ku makya nga mugagga naye nga talina mirembe. Ekituufu ng'obugagga gye yabujja yeri gye nkulaga. Nze omusajja omu yankubira n'aŋŋamba
nyine ekintu kye nayogerako ne mbaga nti buli 30 mukeera mu kyaki kusaba era ne musaba nnyo ne musaba oyinza okuba naava okuva mu buto wasaba Katonda ne waliyo abantu abasaba ng'awezeza n'emyaka 60 takwatanga ku miliyoni yawamu kituufu ontegedde bulungi kati eri mu 31 mwe mukeera nga musaba kyaki mwe abaluddewo musaba buli kaseera musaba muli mu makyaki muli muzikiti muli munjo woogana ayi Mukama Katonda guno ogumpiseemu abasajja babeera basalira maanyi gaabwe bo babeera eri mu mbuga eri gye nabanyumizaako gye saabalaga nze ngimanyi ate seemu waliyo embuga ezo ez'amaanyi ezo zemmanyi kati muganda wange nga 31 banoonya abagagga wane e Kampala olisangako omugagga ali mu kyaki yangu onkuba embooko bazinkulubuse fe ababeera mu kyaki mwe mubeera mu kyaki buli kaseera musaba ekyovula baabayita endiga kati fe abatali ndiga fe tuli nte yeeta ente yeeta bali abasajja batwala nte eri mu nsozi zaabwe mu mbuga batwala nte nga buli omu baamusalira ente buli mwaka nga ye amaanyi ge ag'obugagga agasalira nte oba nti byogera bituufu nyinza okuba siri mutuufu naye kubanga oluusi mutegeera luvannyuma ku kyakyaki 31 tolaba ku mugagga mu Kampala ze zibeerayo bana banaku sapatu zaakutuka engato zaakutuka be babeera mu kyaki kati eziri ente ezatumiddwa ente zibeera eri nga zita mukisa zita 31 lumu lugenda okutuuka nga lumu ng'ente ziri zonna bazisala naye oyinza okwetegereza n'olaba ebintu by'amaanyi nga buli musajja mu mmotoka ebbe yajjayo akantu ke akamaanyi ak'obugagga bwe kagenda okuttiira ente eya buli mwaka kati omusajja yaŋŋamba naŋŋamba kati nze abudde omanyi nti nkooyo obwavu nti kirabika ne Katonda tannyanukula waki tontwalako abo aba 31 gye babeera ate nange ku luno ontwala ne mugamba by'oyagala okuyingira mmanyiyo naye ebigendererwa byayo olina okuba ne miliyoni eziwera 10 ng'ate nazo tazirina akaba 2 ate afune miliyoni 10 okitegeera sokoleke okuyingira eyo kwa 30 okuyingira eyo olina okuba ne miliyoni okuwanga okutuuka ku bujjajjaabo obugenda okuwa ssente ogwawo miliyoni nga 10 ekitono ennyo oba ekitono miliyoni okuwangira ekyo abo kye basalira buli 31 olina okikola buli mwaka ekyokusalira buli mwaka tuba bajjajja babagamba bakubuuza ogenda tuwaaki saddaaka yaki kuba kati waliwo abasaddaaka abantu naye kati ate amajini agasaddaaka abantu ebyo ebintu by'owulira nti gundi bikusaddaaka abantu bagajja etizeeti bizimuzimu oli n'akeera ku makya n'aleeta ejjembe n'aliteeka mu mayembe gaabo obuwangwa wano tulina wano abantu abawanga asobola okuwanga amaanyi oba empewo ng'agiwanze nebeera nga ekusaba mbuzi na nte ebyangungu bino si by'abantu tunze nabuuzaako omusawo omu kyeki kyegambye nti nze ndi mugezi mu kumanya mu kwezuula n'okutegeera namubuuzaako ne mugamba nti ondaba lwaki abantu bagera ku makya ne bawanga empewo oba n'awanga ejjembe nilitandika omubonyaabonya nelimulira abantu nebisala abantu nebimubonyaabonya naŋŋamba kakati gwabudde otegeera nnyo nantambuza ku ttale ekiro yantambuza kiro na ku ttooki naŋŋamba jangu nkulagayo ekyama ne tutambula ng'akuba ttooki bw'ati nantambuza naŋŋamba guno omuti ogulaba okimanyi guno omuti ogulaba kati ogulaba nkalaba mulamu ekiro oyinza ogusanga gwebase munnange mu nsi guno omuti ng'ekiro gwebase kati oyinza okugulambulako ekiro nga gwebase ebyeddala kati gwali eyo kola lisaaki ogende ku ttale ekiro ogende ng'okuba bwoti tooki ku biti bw'osanga omuti ogwebase kitegeeza bwe bagukuteera mu kintu kye bawanze ekiro tojja kukola guba gwebase guba gulina kola misana gukola misana kivula nti omuntu akeera ku makya ng'emikisa gye gya misana ku bizinensi ekiro abantu ne babula yafuna ekintu ekitali kituufu oba ontegedde bulungi ate waliyo emiti era egiwummula emisana nga gwogamba neebakamu emisana
kakati ne bajja bagukuteeramu mujawula muti ffe tujawula abategeera nengenda ku ttale gamba guno omuti sola gukozesa njagala guteebaka tuvula ffe tetwebaka oluntu akeraga gundi huyo mubala gundi yali amaze okukola subi buli wewe emiti gye baba wajja kiro tuba tukola buli kaseera ozunga ogugo gwa kiro nze gwange gukola buli kaseera nkola ekiro n'emisana okitegeera kati n'ekyemiti kino ndumu nasangako okola research ogende ku ttale ojja kukiraba ekyo ekintu kyenjogera walo kano kamuko weewumba kemmanya akeewumba ate ako baguyita koonako mukoone negwewumba okay. Kati biba bikozesa bakazi okusirwaza abasajja biba bikola abakazi sajja babeere nga buli kaseera yeewumba omukazi buli wamugamba kateggwe ng'agira ati bebe bebalogeramu abasajja kemiko nyingi ezitabikwa mu kintu kyogenda okukola kyogenda okukola kyoyagala owange kati omusajja bwe mala omunyonnyola ekyo naŋŋamba abantu bakeera ku makya n'akugamba jjajja njagala mpewo empa obugagga okitegeera n'omugamba mpa miliyoni zange 6 tukole ki tukowoole empewo n'atandika okuwangira akuwangidde ejjembe totegeera gwe tolimanyiiko bumanyirivu bwakyo nabyateeseemu ateeseemu omuti ogwebaka emisana oba ekiro obitegeera byonna abiteeseemu ekyo kyayagala okukolera atandise okukuba ensaasi ze ezo zebakuba okuyita kubanga ejjembe ery'obugagga oba eki gibeera ayinza oddisala ku nte eyo gy'oleese kuba bakusaba ente ne bakusaba ndowooza n'ebirala kati bwe bamala obbikusaba kweyo ente kubasala ejjembe eryo gye bagenda okukuwangira bateekamu emiti giri gye nnyinnyonnyola ejjembe giba miti nga bw'owulira nti emiti yana ekyayisaawo emiti eyana gyalinga gyogera nga waliwo emiti mingi okitegeera kati emiti egyo girina gye giri gwe gy'otamanyi okitegeera nange nyinza okuba simanyiiyo naye nkulaga nti waliwo bo abakugu bagimanyi nti egyo emiti nsobola gifuna ne gyogera nenkowoola bajjajja ne bajja kakati okukakana ng'omuntu azze gwe wayagadde mukole mwenna ayingidde mu jjembe eryo mu miti giri agenda okwogera tomumanyi naye naggamba muzzukulu nze tukole anti onkowodde bebe mayembe ge bayita nti oyo aliko empewo eya nakyeyitiza empewo ebadde ezunga obuzunzi etaliiyo kyovulaba Asani Nduga bateruka okukuba ennyimba ezo empewo abantu abatazitereeze zinakyeyitize ne zibaswaliza mu bantu ne bagwa ebigo ne bakola biki baba balina empewo zinakyeyitize kugamba ezitateredde ziri awo zizunga buzunzi okukitegeera kati abantu bwe bityo nti ate ezo empewo zo ziwulira nnyo ennyimba zaabwe nga bw'oyinza okugamba nti oli mu kyaki naye mwoyo akukutte waliwo omuntu gw'osanga mwoyo amukutte ebyaddala mu kyaki okitegeera nga guli omuzimu gwa Yesu gumulinnye anti nabo bennyini basanyiza muzimu anti byengenda okwogera byonna byakwezuula bali nabo bannaddiini basinza muzimu gwa Yesu kati bwe gujja ne gubakwata ne gubalinnya n'olulyanga n'olulimi lukyuse gamba leero kati mwoyo yamuliko so ali ku muzimu gwa Yesu gumutabukudde mumugamba ontegeera bulungi anti abasamize okitegeera akati da bino bye bibeera nti empewo zino ziwulira nnyo ennyimba zaabwe buli olusuulamu bw'alina empewo gye bayita nakyeyitiza etaliivu mu famire ng'ekuswaliza mbantu kuba eri ng'ekwambula okitegeera we bityo ebintu bwe bitambula bwe bityo Abudu oyina emboozi nnene lwaki sijja kweyongeza ojja kunneeyongeza olulala nkunyumizeeko ku byali ewaffe mu kyalo nga tukyali bato jakunyumizaako ani yanjijako embuzi ekikigwe bino bimanyi naffe tuba n'ente ne Abudu oyina emboozi yo teggwa malojja ogenda kunnyumiza eyakuggyako embuzi okyamujjukira nnyo bamuyita Nasinde ekikigwe nyanjako embuzi ali wakati bagiyita mbuzi ndiga ali wakati Nasinde simanyi oba yafa nanti kati nze bwentuukidde mu myaka gyange ye yali muto kugwe right yali mukulu kuba nze nali sinna savinga ng'ate ye ya savinga
tugeze yali akusinga obukulu ye yali amwanga nze simwa anti ffe abaala tuyinza okuba ebyaffe bijja mangu yali mukulu yali myaka ng'emeka nze ensonga zino yansobyako nga nyina emyaka 14 Abudu tulange show yaffe yeri bannange abantu abali eyo obudde bonna nteekayo show yange naye nga nsuubira eyinza okubaayo mu January osuubira nkyakolagana n'okunoonya baani ndyoke mbafumbiteko ku nnyimba balyoke bamanye omanyi kati mmwe abayimbi mmanya abantu mulabyerabye abayimbi naye temunnalaba ku Abudu Mulaasi omutuufu kati njagala omuntu promota ng'oli eyo oba ng'oli mugagga investor nteekamu ssente tutuule ku mmeeza ndageko ku bantu njagala balagako bulazi sagala na kutunuya ssente mbalage ku Abudu Mulaasi omutuufu yani akasajja akatigomye eggwanga kutandikira okuva ku musono gwamu buli obuyimba simanye ebbeere ngenda okutuukira eyo z'owulya zifaamu zaani nga obutambala bwe waleese ntuuyo buziweddewo otumya bupya kuba so yange ekoola egenda kuba yakuseka na kunyumirwa kuseka na kunyumirwa na kuseka ate balina okujja ne panado kati sitambudde abasaya ndiriyo mu byalo oli mu bibyo obeera kushojja nabyo naye wema ngenze mu byabusozi abakazi b'amabina bangi ate kati nze nabapromotinga kati bannoonya bunoonya ssebo ndiyina ebbina n'omugamba kyuka mundabe eryo lijja kukola lino okwana lirimu ku bummonde ips naye lino eriri flat nnyo sitera ddikwatako kuba njagala nange kwenkuba empi kyovulamba kubako empi nga ligira libinuka sagala bbina litenyeenya naye kankambuze bad black bbina lye yakozegera kwenyeenya njagala kumanya abo abakola BBA bagita BBA buli alina BBA teyenyeenya eba wamu bweti kati ffe bakuba empi sirikuba ne liyiika naye bwe liba likaze ne bw'olikubako empi naye wano eno likyama lino sooka okkala era kyovula atatula ebbina lifuuse ebbina nga likyali mwaka gumu oba ogenda likyamya kati ate ffe abaagala nnyo sitayiro zino zitwalira kutama tomanyi wema ntwalira namuvivi nsimbye nkoona ebbina sigenze ddibinula ddijja mu sheepu kati kitegeezere abakola mu binaago sitayiro ezimu tebazikola ng'ezo nezino ezasooka tebazikola oba akuba nsoobo ebbina ino ndodikekkereza naava nakuddira bannaye toyanza nnyo toyanzeege bwe tubadde n'omukulu papa Abudu Mulaasi baneneyanza kyenkwagalako kimu mazima meereere mu bayimbi teweepanka teweeraga bannange nange simanyi bwe nnajja wakinneera yuno neyanza kati ojja ddi mu faamu tumalirize ensonga ezasooka Abudu ndeka